gavumenti yatusinyikire yaweereza yatukulembera right honorable Tayeebwa deputy speaker ate Archbishop Lambert Episcopal Conference naye n'asoma obubaka nibaza president yeetaba obutende ku mikolo gino ng'awaayo akagambo ku lukiiko olwategekebwa ng'ategeereza era nga yeebaza Katonda olw'abajulizi ba Uganda. Ate n'ate ne gavumenti n'eyamba okutambuliza abamu ku bamazi abagenda e Roma n'entegeka ezaaliyo. Twebaza Katonda eyatuyamba okukuza obulungi emyaka gino enkaaga. Nebaza abayaniriza ebisigala by'abajulizi ba Uganda mu parishes eyo n'abeegayirira olw'abajulizi bano abatukyalira. Twongere mu maaso okwagala abajulizi ba Uganda ate nga naddala tujjumbira ekibiina ky'abajulizi ba Uganda ekyazzibwamu amaanyi. Nkulisa Uganda bannange nga tumaze ebbanga ddene nga tetulina gye tulaga luno naffe twazanya ne tukakasibwa okugenda mu African Cup of Nations 25 edition. Mukisa gw'amaanyi nnyo tubale tuludde twetaaga kyalaga nti bannayuganda balina bamanyi okuzanya balina ekitone ekyokuzanya naddala omupiira n'emizannyo emirala gitegekebwa. Kyetwetaaga kyokka kyokka okutuuka ku buwanguzi obuwagizi bwa bannayuganda n'okusingawo obuwagizi bwa gavumenti. Abaana bateekemu ssente eziwera ate abazirinako obuvunaanyizibwa baleme kuzikumpanya na kuzeddiza. Abaana basobole okuzanya abaana basobole okuzikozesa bajja kutugisa ku buwanguzi. Tuleme kutuukayo butuusi twatuukayo ne batugoba nga tulina kye tukoze wammanyi tusobole okukikola. Kitaffe Paapa yatuwandiikidde ebbaluwa encyclical Exit Nos kitegeeza nti yatwagala nnyo era n'atulaga ayita mu mutima gwe ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Omukama Paapa nga babe okulaba nti tuli twettiŋŋana bukyayi bungi teri afa ku munne buli omu alumya munne entalo ziyitiridde ensi etabuse obutabanguko n'obuvuyo n'alowooza okutuusa ku busuubi nti Omukama yatwagala nnyo n'omutima gwe. Ono omwaka ogujja tujja kwesiba ku mutima gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tumusabe naffe atuwe omutima ogugwe tuddemu obw'omuntu okuyamba bannaffe n'okulaba nga tetulunyagana buli omu ng'ayamba munne ekitangala kya Kristo kitambuze bulungi. Kitaffe Paapa yalangiridde omwaka ogw'ekijaguzo buli myaka 25 agulangirira era guno omwaka agulangiridde nga gutandikira olunaku lw'eggulo yagguddewo oluggi nkola y'ekereziya buli myaka 5 ejjulizibwa akugulawo oluggi ffenna tuyite mu luggi lwa Mukama waffe Yesu Kristo okutuusa ku bulamu. Oluggi yaluguddewo ku bazilika enkulu eya Mutuukirivu Peter e Roma. Kati ate n'asaba buli bishop ku ssaza lye ng'ennaku z'omwezi 29 Desemba omwaka guno tugulewo buli mwepisikoopi oluggi olw'akakiiko ye. Wano mu Archdiocese tujja kugulawo 29 ku ssaawa 4 ku lutiko yaffe wano e Rubaga. Tusaba bwenna mujje bangi naddala abamanyi abalowooza nti emyaka 25 ejijja balina obutagituukako bajje wakiri babeerewo ku guno omwaka. Oba ogoli kwekakasa nti ojja kubaawo myaka 25 ejijja oyinza okutuula eyo ogani naye abasigadde ffe abamanyi nti giyinza obutabeerawo tujje twetabe n'omusumba abasaseredoti basabiddwa babeerewo bangi naddala bakulu b'ebifo okukiikirira abalala.
tutandika omwaka omujja, omwaka ogwa jubiri ogw'ekijaguzo, tulina okwetunula mulamu bwaffe, tutebere emitima gyaffe, omwaka gubeere mutukuvu, guleete emikisa, guleete obulamu, guleete ekisonyiwo, guleete eddembe n'okwesiima. Waliwo ensonga zino zensaba twongere okulowoozaako naddala ku lunaku olwaleero, era nga tumalako omwaka. Obutonde bw'ensi tubwongedde okutawaanya, tubwogerako bwogezi, naye nga tweno bwetubwonoona. Tutema emiti, amanda bagamba tugakendeeze, tugekeraawo gatema naye tukyakozesa. Enku zetukozesa okufumba emmere y'amalwaliro, masomero n'awalala, komera zonna tutema bibira, ate nga tubisimba katono. Aye no twandiyambiddwa nnyo, kubanga bambi n'abatamanyi tebalina ssente zagula gaasi oba amafuta oba amasanyalaze, ate bo bajjawa ekinaafumba emmere yaabwe. Era osaasi tusaba gavumenti ekendeeze ku ssente oba ezigenda ku gaasi, bagambe nti gaasi bamugyeko omusolo, abantu ejja kulaba nga badda kugula gaasi, oba nti amasanyalaze nago bakendeeza. Olwo abantu bajja kufuna okulaba nga amasanyalaze gambiddwa negabeera gabunya ebyalo byonna, abantu bajja gakozesa obulungi. Olufuba okulaba nga gavumenti naye tukwatirako, ekyo kijja kutuyambako. Awo osobola okugamba omuntu totema miti, naye wonna omugatoma miti nga talina kyafumbisa, njaga kati nfumbise eki, ngende ku njuba directly, emmere ndyenkalu. Awo tulina okulaba nga tutuyamba ensi okubeera nga yeyongera okubeera. Ekituko kino kirala kyekyokubeera nga tukuuma ebisasiro byaffe, tufune engeri y'okubitereezaamu, oba tugyemu amasanyalaze gatuyambe, tugyemu amanda gatuyambe. Bibino bikasasiro tuleeta mutawaana kutira bantu ennaku ez'ekiteezi abaali abangi era batusaasira, abo abaafiirwa, ate n'okusabira abo abagenda Mukama ab'ekimula eky'emirembe. Ekirala kyakubeera nga tufuna embeera ey'Abannayuganda okumanya okutereeza obuyonjo ne kasasiro mu maka gaffe, ku makubo gaffe yonna gye tutambulira. Kyansonyi nnyo era kiswaza ng'oli mu mmotoka V8 n'oddira ekikajjo kyomaze okulya n'okasuka ebweru mu luguudo banno bakyere, oba ekikuta kyeryenvu, oba okuwanda amalusuwa keggu bonna mu bbanga. Si kya bugunjufu, kya mpisa mbi. Tuswaleko Bannayuganda nga tukola ekintu. Buli muzadde afuba okulaba nga awaka omwana amugamba nti kasasiro agenda wali, netumutwala eno. Bwamulaba nga amalaga mukamansa alamuga kajjeewo okatwale wano, kive nga kiva mu buto mu baana baffe, kikulire mu bulamu bwaffe, kubanga tusobola, tukyetagisa kugenda kuleeta bakugu bayinginiya bajje batuyigiriza okubeera abayonjo n'okukuuma kasasiro. Ekibba ttaka ekyo kikabiriza buli muntu yenna. Oli ne yeesenza olutuuka takasiri n'azimba, ate oluzimba n'atokoga nti wano wange kuba nzimbyewo, nga tebakubangawo, togulangawo, tosikirangawo. Ebyo nabyo tubiwulira, ate oluusi ne balwana ne muvaamu n'entalo n'okuttiŋŋana. Ekyo nakyo kikolebweko. Abali mu kkooti okutuwozesa n'okuvungamya ensonga zino bakikoleko mu bwenkanya, mu mazima. Abaana baffe bangi tebalina mirimu y'ensonga endala, abavubuka bangi nnyo bali awo. Obuvubuka gy'emyaka egy'okukola, gy'emyaka egy'amaanyi, gy'emyaka egy'okusuubira, gy'emyaka egy'okuyiiya. Lubuugi sigamba okuyiiya kuno okw'okubba, naye okuyiiya okubeera nga bongera ebintu ebirungi ku mbeera, okukozesa obwongo bwabwe kubanga tutongera okubeera okufuna ebisingako. Naye abavubuka tubayambe basobole okutuuka ku ekyo.